bagamba nti kati akalulu kalimu emirembe oba President Museveni n'akeera n'agamba UG Now TV disclaimer. The content shared on this channel is for informational and entertainment purposes only. UG Now TV does not guarantee the accuracy, completeness, or reliability of any information presented. Viewers are encouraged to conduct their own research and verify details independently. The channel and its creators shall not be held responsible for any actions taken based on the content viewed here. Copyright 2025 UG Now TV, all rights reserved. Tukweyanzizaako omulungi akyekumidde ku mukutu ogwa L40 olunaku olwaleero nno olunaku lwa njawulo abakkiririza mu Kristo ndowooza bangi bakedde makanisa ag'enjawulo abalala bali eyo bali mu kusiikasiika ebifi emmere banaye mutuyiteeko naffe abali eno kanaye manya gange nze Stone M enaku z'omwezi 25 mwezi gwa Desemba ndi wano ne Prophet Matayo oba Professor Matayo oba Matayo omulanzi byonna bibye kyosiimyeko awo ekitamunyiize yagamba taagala muyita pastor taagala muyita simama mubuulizi ye prophet just kiri awo bwekityo kakati nkwanirizaako mu video olunaku olwaleero bwe tutuwe tutandise masanyu mangi nange oyinza okwesanga nakeereddeko eyo mu bitafuttafu kyova olaba ninganga bwendi Mwayi Matayo sooka obuuze ku bantu baffe tusooke tulabe kye tugenda obbagamba olunaku olwaleero. Sibye mutya kansubire muri bulungi era kyemanyi abasinga obungi basanyufu naye nze siyinza bagana sanyu musanyuke kubanga Africa tulina okubeera abasanyufu. Yes sir. Mbagaliza ennaku ennungi naye nyongero bajjukiza nti fe bananyini life for tomorrow oba L40. Yes sir. Lwaki twateekawo ekintu ekyo temwerabira obulamu obwenkya temuspendinga sente bananga abavubuka bali myaka gyange temwonoona sente. Januari gyali tugenda mu bululu tugenda mu mbeera ya virus tugenda mu nkuba tugenda mu nsi yakusika muguwa so embeera gitwale nga bw'ogibaddemu bulijjo. Yes sir. Era manya nti tigenda kuwangaara almost n'okumala weeks 2 just lunaku lumu 2 ng'evuddewo. Ate abasinga badduse edda ne bagenda mu byalo mu kibuga temuli nnyo bantu. Ekyo nze sibanenya baagaliza okusanyuka omanyi waliwo omusiraamu gwe narabye ng'agamba abasiraamu bali awo ndowooza bo nga bo be batategeera abasiraamu babiri baba baami siddiini naye abo muntu sekinnoomu baale bagamba mbu omuntu yenna okulya emmere ya Christmas kikolimo kibi emmere ya Christmas yambwa emmere ya Christmas teyeetaaga mbu omusiraamu okugirya omusiraamu mwe kuyidi nga tubawagira oba nga tusanyuka nammwe omanyi ebintu bino bye tukola buli muntu oluusinze kiikirira Africa namwe mukolera mu Africa naye mukiikirira emisambwa gy'abali oba ebisiraani by'abali naye weewaawo bwe tubanga tukiikirira abantu oba nga omuntu yenna omanyi ekintu kye nasooka okulaba wano nze nganze kisaagala kyovora buli kiseera mbeera ngamba nti gavumenti erwana ennyo zino tribe zonna eziriwo ezikuba eziyuwe ezigobe bateekewo olulimi olwo Oluswayiri oba Oluganda oba Olunyoro oba olulimi olwo nti America oba abazungu naddala America kankuwe buwe America ne China nsi nene erimu abantu bangi erina tribalism ezisuka mu 400 America erina tribes eziri mu 354 naye bagenda okizuula nga zijja kubaawula panga singa bakireka bwekityo California nene okusinga Uganda emirundi 7 California esazalimu lirimu Uganda emirundi 7 bagenda okiraba nga basigala mu nnimi zino tebajja kukwatagana ne bakuliyetingawo ekintu eki kimu ne basalawo ne bagamba omuntu ensonga eyalimu ekyo teyali ya America kwogera luzungu wabula ensonga eyo yali ya America nti Omumerika oba muna Uganda ali mwankole bwaba ayogera oba bwaba ayiza technology mu Luswayiri oba mu Lunyankole
kyangweze naali wano e Buganda okwogera Olunyankole okusoma AI eyo oli gyakoze nti omuntu ayinza okukola ennyonyi ng'ali mu California ali mu Texas nemulema okutegeera naye olwokuba nti ate nga bali mu nseegi naye olwokuba nti bantu bali wamu boogera kintu kimu nti bwe naaba nkoze ekintu nga ndi Kagadi nkikola nga nkimanyi nti owankola agenda kimanya owe Buganda agenda kimanya owe Gundo owe Guru Kapchora n'awalala kwegaba bakikolera mu linnya lya ggwanga kati ebintu byonna Museveni noba olifuga emyaka 5 nga tokyusiza lulimi Uganda kulaakulana teri kigenda kukoza Uganda nga tetunaba kuyiga kwogera lulimi olwo ekirala ekyokubiri bino Abannayuganda oba abadugavu okwejjamu ekyalo ne tumanya nti Africa tulina okuba Bafirika bw'otunuulira nti kontinenti ya Africa engeri gye tweyisaamu tunuulira amawanga omuli Uganda Nigeria Kenya Tanzania n'awalala eneeyisa gye tweyisaamu aba Morocco aba Egypt aba gundi abo abalimu olweruyeru abewaggulu okitegeera nti bo beeyisa mu system zaabwe ne gavumenti zaabwe nti beeyagaliza yadde tuli mu Africa naye bo banjawulo mukko bye bakola bifaanaganira naddala n'ebyabazungu Matayo wadde notutandikiddeawo naye ssebo tusooka tukwebazeeko wasibudde bulungi nnyo abaana bo bobadde olabirira wano ku kitongole n'obata amawulire twagalabye ekyo mu kusooka kwa byonna twebaza nnyo abatukwasizaako era tubasabira Katonda w'abadugavu oba Africa omwaka ogujja yadde egenda beeramu ebizibu bingi ebatangaalire era tusaba n'ebirooto byammwe bye mwesunze byonna bituukirire naye tusaba temwonoona ssente ate Africa at least bw'oba obadde okola ettima mu guno omwaka ogujja yiga okola at least bulungi bwa ekisa kubanga ebyo byonna tetwetaaga kulinda muzungu okujja kutubuulirira ffeffe nnyini twemalirira munnange Abafirika abazungu bagendera okugira mu Africa twali tetulwana twali tetubba obubbe mu Africa tebwalimu obwenzi tebwalimu systems zetwatambulirangako muzimanyi empagi za Africa twalina kimugamba respect okweyagaliza okusanyukira wamu n'osanga Omufirika munne n'agamba emmere ya Christmas sitaani yambwa emmere ya Christmas mbwa oli musirwa amaduuka g'abasiraamu tetugagulaamu bintu abasiraamu bataasa abatali basiraamu obamanyi oyo yondibadde yeetaaga na kusibwa kubanga ogwo kuba kusiga bukyayi n'okusinga ku gavumenti mu madiini ate ebyo ebintu byatuviiramu ddentalo wano ebiseera naye ebyo singa kati kyemanyi olw'okuba nti ayogera ne basirika bo balinda nti ffe bwe twogera kyembadde ngenda okugamba singa abadde oba tugeze mu katuliki oba mu protestant nga yiri etuuse ffe tulina okwemanya tituli badugavu ffe tulina carbon oxide tuli baddugavu ne bwe munayogera mutya ne bonogamba nti emmere ya Christmas yambwa gwembwa kitegeera so nze obulamu bwange si kirungi kulaba nti at least abaddugavu balwanagana Abachina bwe babeera wano beemanya nti Bachina naye mu Africa oli n'ayimirira mu ddiini n'alyoka avuma abalala oba n'ayimirira mu bizinesi n'alaba nti yalina abamu kati balina ku TikTok abamu balabira ddala nti okubanga followingibwa wakabi w'amaanyi yamalayo yategeerera buli kimu naye ekintu kya Africa tukirespecting olunaku olw'ejjo osajjo okosajjo kulokubire wenazo okulabayo ekyewunyo nga kabaka bwe yabadde abayagaliza Sekukulu naye we yayogedde ku Christmas n'ayogera ne kutulugunya abantu kati mu Bwakabaka bwonna bwe nalabye yayogedde yewa Buganda yekka osanga n'abalala bayogeddeyo gye bali
nga ono ekyamuleetedde okumanyika ennyo nti lwansonga tuli wano mu center zonna gundi zikavalinga waneno omanyi kangambe kino bwe mba nkola research oba okumanya ebintu ebitambula ku nsi frequency zenkozesa tezifaanagana naze technology kyenyinza okukugamba nti ne bw'aba ayogedde at least buli district nsobola okumanya naye ebiseera ebisinga obungi nti abantu tubuukira naye ffena tukikiriza nti okufuna ekintu tukitobera oba tukirwanirira omusajja alya ku ntuyoze kati kyenjagala okubuuza akaluluse nga abazungu bavaayo ne boogera ne bagamba nti kati akalulu kalimu emirembe oba president Museveni nakeera n'agamba tewabawo mujaasi addamu okukuba omuntu kubanga tetulaba lwaki mubakuba olwo nga ne bakabaka abalala nga bavayo bagamba oba bafaaza abalala nti esaala yaffe yayiseemu ng'ate president yayogedde bafaaza bwe boogera nga bababuzaawo wefaaza waffe oba bamwitaddewo tetunaba kumuzuula wajjali naye kamagambe kino bw'otunuulira history w'ensi eno message ngiweereza abakazi omanyi abakazi ebiseera ebisingamu abaagala ebyobwereere munansonyi okibagamba naye abamu mwagala nnyo bbawa naddala nnyo abawarawara abo mbu batonderwa kuweebwa kirimu ani yakiwandiika we babitera byogera wembulira ezo ngero z'abazungu balina okwekolera nabo kati bwakola afa ebyo bye baleetanga museme omukazi talya kibumba bwakirya afa kati kyekimu kye baleeta mu mukazi aweebwa buweebwa ebimu bye batematema mu ddiini omusiraamu tolina kulya mbizi ne eriyo omuntu aliyo ekibumba ky'enkoko nga mukazi n'asesema oba n'alwala nga kimukola bubi ng'omuntu oyo talina kukirya naye ate onaakirya tusobola mugamba nti ate tukirya nti eddiini oba obuwangwa obwa kalica kati nga abatabirya nga tebabivumirira wali owuliddeyo mufirika yenna atalya kibumba oba omukazi gye bali mu byalo abakadde talya nyama ya nti fe abaddugavu tetukivumirira naye bwe kiba mu ddiini bakikozesa nti lwa ddiini lwaki mu nnono tekyogerwako kitegeeza ffe tusobola okwerespectinga nti kiri oba kati kyekimu noono kyeyabadde aleeta mu bayibuli oba mu kuruhani mbaokulya emmere ya krisimansi nti obukyaya abujja muli byesigamibwa ku ddiini naye ate enda kutereyo ka video kaseeka muzaata nga omugenzi ng'akunyonyola nti olwo olugezigezi mu lugye mu busiraamu si eyo ensomesa teriiyo tebangayo olina omuwulira ng'amala essaawa namba ali ku irimu annyonnyola baddu ba Allah tewaliiwo omuntu yenna busiraamu we bukukkiririza okugenda okusalira omuntu atali musiraamu ennyama oba ensolo ey'olunaku lwa krisimansi wallahi thumma wallahi tekikkiriza mubijja anna lakum hatha mubijja luddawa sajja babawadde respect kusinzira ku bye basanga ne bagamba nti Mustafa Muzaata Munuhu Mudala mujje mutusalire ate kati mwe mugaana kubeera nga mubasalira kati oyagala kuba basalire ddi ebyo n'ebigambo bye ŋŋamba nti abantu mudde mu masomero musome bwe muba temusobola kuddayo kusoma mutuule muwulirize era oyo singa olomositire gandibadde n'amateeka yandibadde avunaanibwa weewaawo krisimansi si yaffe ng'abaddugavu n'eddiini ze musoma zonna si zaffe ng'abaddugavu naye ffe tugezaako okunyonyola abantu okugeza abali ku YouTube ngenda batereyo kano ka video ka Jingle Bell mbatero ne Santa Claus musobolo mulaba oba oliawo analyst kisobozese okubayambako okumanya bino ebigambo biri mu luzungu ate nzize nga mbinyonyola naye at least ninabe nabasobodde okufuna bakafulu ne bansindikira video enekusifu ezakwekebwa naye kanze batereyo omuzirabe at least yawo kijja sobola bayamba era ndowooza ono yakatwegatawo ku TikTok oba tulabira ku TikTok genda ku YouTube teeka mu Prophet Matayo channel genda kubeera ejja tuli mu bantu ng'omutwalo gumu 13 awo mwemba sisobezaamu tufollowinge oba tusubscribingeko okirikinge nekkade buli video gye tuteekayo ojja kuba ogifuna bulungi nnyo yesebo ebintu bino bye tubanyonyola kyenjagala mbagambe nti abazungu bo babireeta nga kutukyankaranya
naye teri muntu alina kisa alisinga muddugavu. Teri muntu alina kisa alisinga muddugavu. Ate teri nsi gy'oligenda mu teri continent gy'oligendamu nga nnungi okusinga Africa. Biri bwe batuteekako it is a decoration. Ffe ewaffe twalina engero nga tugamba nti ebiseera ebisinga obungi nti muwogo omulungi munda aba muvundu. Muwogo omulungi kungulu. Kungulu ng'omuyembe ndowooza. Ng'omuyembe, muwogo, lumonde. Oluusi n'osanga ekika kyo nga kirabika bulungi naye nga tekiwooma. So bino byonna baba bituleetera bw'owulira eddiini oba olowooza eggulu gyeriri. Naye ate buli wogigenda ennyo ogenda okumalirira ne bw'aba musiraamu buli wasoma nnyo eddiini eyo agenda okumalirira ate nga byategedde nga tebifaanagana na bya Africa. Omuzungu ye yaleeta eddiini ate yennyini yali mu kulwanisa eddiini. Anti kati kangambe kino omuzungu mwennyini eddiini eringa project za gavumenti. Nti gavumenti esobola otandikawo ekintu nekigaana eringa muntu wa bulijjo osobola okukola bizinesi neefa. Eddiini eringa bizinesi okugeza eringa project ya bizinesi naye erimu ebimu kubikyuka. Nti oyinza ogikola neereeta amagoba nga garabirira nga bw'olaba nti omuntu aguze taxi eribwako abantu bameka. Okoze bizinesi ompadde omulimu kitegeeza famire yange ogiwadde. Abaana bange bajja kuba bulungi bajja kusoma kuba onsasula. Okitegeera naye bizinesi bwegaana olwo nange mba nsiraanye. Okitegeera n'eddiini bweri nti ne bano betulaba nti bafaaza baani amamotoka bagasaba President Museveni. Lwaki tebazisaba Katonda? Emotoka waliwo emotoka eri mu Bayibuli, waliwo amaka gali mu Bayibuli oba ennyumba. Ebyo byonna babiteeka. Eyawandiika Bayibuli yatukolera ate ye mwennyini yaddamu n'atukolera ate gundi ki n'atukolera amamotoka. Eyawandiika Bayibuli yakola n'amamotoka. Yatukolera ebintu bye tukozesa mu bulamu. Ngenda mu kyaki nsabe ngambe nti Katonda nsaba kufuna iPhone. Okitegeera kati bwe naasaba okufuna iPhone osange nga kikuliyetinzewo oba nga kitaddewo nti kyensabye ate omuzungu ye yakikoze eki? Yakikoze. Naye mu bintu bye twasabanga byonna tulina kusaba bulamu bukuumi. Okitegeera kyova olaba nti abantu abamu ensobi ze bakola asaba Katonda n'amuyamba n'amuwa ssente olumala omuwa ssente neyeerabira n'atafaayo nakugamba nti kati bampadde ssente kanteekewo embeera yonna enyambako okwekuumira mu ssente eyo. Nkuume ssente zange. Bw'amala ssente azitwala mu bbaala. Spice nkuwadde akakadde, Spice nkuwadde obukadde bagenda mu bivvulu. Spice onsanyusi. N'atandika okuzideebuuda bakuyita kujooga okwonoona ssente okusaasaanya ssente era ne kati bye balimu kusaawa zino. Naye mwerabidde oba mujjukire nti Kurisimasi muziridde ebbanga we tugenda dakiika emu oba bbiri tugenda tuuka dakiika emu tuddeko mu kuweereza school fees tegenda twala dakiika. Uwa January ate abakandidenti abamu bagenda tutandika just babawaddemu era ka holiday kano ka Christmas. Yes. Dakiika yemu tugenda mu bululu. Waliyo ebirwadde era nze mbagambe enyongera nabajjukiza nti temwonoona ssente bannange. Temwonoona ssente mugenda zisaasaanya mutuuke ekiseera mwekwase Museveni nti yabaavuwaza ng'ate busiru bwaffe. Naye Mwai Matayo oli aterese nga yeerumya omwaka mulamba ng'agamba naye ku Christmas kagenda akyakaleku. Ekyo nakyo si kituufu. Ng'aterese ssente zange omwaka mulamba. Bwe nali myaka 7 bwe busiru bwe nalimu naye bwe nabisuka nategeera ne mba muntu mukulu. Kubanga ffe waffe Bunyoro kali kyesookera ddala oba mu sisitimu yaffe obukulu tebabulabira mu buwanvu mu mubiri biba birowoozo na bikolwa. Otereka otya milioni 10 nti ogenda zirya mu lunaku lumu. Nyinza okuba sigenda zirya nga ngenda shopping ebintu nga ngenda teekawo bigundi ebyenjawulo ebiirewo kati ezo milioni 10 ze watereka
eyagulamu embuzi ali luddawo mu ssente ezo zoterekedde omwaka. Embizi buli myezi 3 zizaala. Embizi ezaala ebyana 6 n'okusingawo. Buli kyana kati ekirininyo kiri 5,000 buli mwezi gumu oba ofulumya ssente. Ebiseera ebisinga Museveni buli wabagamba mugende mu bya bulimi abasinga mu bamulaba olw'okuba yadde temwagala oba mwamukoowa. Kino njogera Museveni simukubira kalango wabula bwe kiri. Omanyi temwagala kumanya mazima naye bwe kiri simukubira ki naye mbabulira ekituufu. Okwekulaakulanya ne Museveni teyandikitugamba mu bwaffe. Era ne mu kampeyini tekyandibadde nti kyogerwako kubanga abantu mwefuranya abategeera ne mweteeka mu upgrade gye tutaliimu kati mu level ze tutannatuuka. Kati bannayuganda ne booleeta omulembe kati tuli mu 5G ne baleeta 20G basobola ogikozesa nga tewali agibayigiriza nti bo bagyeteekamu gye baleese gye bagenda nayo. Okitegedde nti okukulaakulana omuntu yenna kyateeka nti ayagala kubeera bulungi. Lwaki oba olinda bakubuulire nti olina okubeera obulungi n'otereka ssente n'okwata miliyoni 2-3 n'ozitwara mu kiraabu n'ogabiragabira abayimbi bakomediani. Eriyo abantu abeetaaga obuyambi kankugereze nga bano betulina tibasosolwa oba wali ku ssanyu wennyini bo beetaaga kuyambako kusitula. Naye toyambye na muntu yeetaaga buyambi wabula gwowadde era ayinawo gwowadde alina ate n'ekifo ky'omuweereddeemu si kya buyambi. Okitegeera nkufuna bulungi. ne waffe Bunyoro banywa omwenge byagyali naye olowooza bagunywa bati basooka kukola bwanyuka n'agenda mu kiraabu. Omuvubuka yenna ku mirembe gye tulimu oba ku myaka gye tulimu oba Uganda gye tulimu nga tonayingiza kakadde oba 10,000 oba 5,000 olunaku oba omwezi nga toyingiza kakadde nga toyingiza ssente toteekeddwa na kugenda mu bbaala. Naye muli wano mwefura bakojja basenga baani kwegamba obubaka mugoberera ky'oba olaba nti kati singa obukulembeze in case nkuwa kyakulabirako bugeza ne bukyuka opposition n'erya ojja kulaba abatayogerangako twasabanga twakolanga ki oba kitegeera nti abantu mubuukira n'ebitabakwatako. Tubadde mu struggle ffenna biki ebyo nti abantu bali okufolowinga oyinza okukera n'olaba ekintu n'okinyonyola n'osaasira omuntu gwe kigenda otuukako oluusi ne bw'okikyusa kyova olaba nti kati era kino saawa zino simanyi oba gavumenti mulinawo nteekateeka ki eno message Justin gye bawadde buwiya mmwe oba buli munnayuganda yenna okulonda kuyinza okubaamu ebirumira lwa nsonga enkuba ejja kuba ndowooza okulonda bayinza awamu mubirinde mubirabe nze sijja kwogera kubanga siri Simon byabakama ate sigenda kulonda wabula mbagambye nti okulonda kujja kubaamu enkuba mpitirivu. Yetoki gye wakubye gy'olaba vision nziraba buli lunaku nanti ku kalulu naye engeri gye bangoba mu kalulu nayagala obutateekawo kusika muguwa olaba abayisiza n'ebiwandiiko okubeera ne system yonna ena okuva wa CDF kati simanyi system ezo zezigenda osalawo kuba ekyo kintu kye nali ngamba nti kimu kye yakola kyawonya obulamu bw'abanansi bungi. Kim owa North Korea okulangirira nti kati ebyokulonda tebiriiwo oba waliwo gavumenti program gye yali erina era nagyogerako ne Solomon baali bamaze okuactivatinga nga baagala parliament president yabalonde bwe bamulonda ababaka wane waffe era n'ekisanja kino bw'amala okuyitamu bagenda bikyusa president agenda temujja kuddamu mulabana mu society zammwe ekibiina ekyababaka abangi kyekironda president tagenda kuddamu kuwereeganamu kuba mumukwoyo. So singa ekyo kyali kikolebwa kiba kisevingako n'obulamu bw'abantu ne bizinesi z'abantu nti okulonda abazungu baagala tulonde naye bo tulage demokrasiya mbu demokrasiya
eno Uganda si America ate system eri wano nti ebintu ebimu byenze ngambagamba nti tulekerawo okutambulira mu mateeka g'abazungu. Okulonda kuno kutuyamba tekutuyamba ate kutuyamba kinga abamu bafa emirundi gye mwakalonda mwakawangulamu emeka bagambe ennaku z'omubbi ziba 3 naye kati kyemanyi twakalonda emirundi emeka mingi kaawo kati ennaku z'omubbi ndowooza ziri mu mirundi nga 10 ana tegandawera ana gayita ag'omubbi so nandigambye nti okulonda nga bwe basobola okukyusa constitution nti ofuga mpaka w'okwowera oba n'okaddiwa ekyo kyokka kyandiribadde kitulaga gwategeera nogaa kasita baarangirira okitegeera omugezi ekyo yakitegeera kati emyaka Museveni gy'amaze weewaawo kisoboka okuwangulwa naye ate kizibu okuwangulwa kisoboka okukola ki kisoboka okuwangulwa ate kizibu okuwangulwa kubanga system yonna abarangirira wano tewaliiwo kakiiko kalonda president ne bwakulonda akakiiko kakakasa ka parliament eri part of state house okategeera so ebintu ebyokulonda bwe babijjawo bisavinga life y'abantu singa tuli wala kyogamba abantu tebakubibwa mayinja tebakola ki just nti ekyo bwe bakijjawo ye kyaba alina okukola kiri eki kukola bantu bebaagala mu society teri kirala just ekintu kikyasinzo nze ebintu bye nasinga okulaba nange nga neetwaliddemu okukyaya Museveni bano abakola ebikolobero ne batakwatibwako abali mu gavumenti naye ebisigadde Museveni talina buzibu ebyo talina buzibu Matayo nga tuvuddemu kalulu awo mpola mpola ensonga y'oku arena tulina ndowooza lwakusatu si lujja olwokusatu olujja arena ya next week lujja kuba lwakusatu nga 3 kale lwakusatu ngenda beerayo tugenda kwogera ku bintu bingi lujja beera lwakusatu omuntu yenna atanaba nakwezuula oba kwemanya oba oliawo jangu tujja kwetegeera bulungi kubanga waliwo bye tugenda okwogerako naddala mu body problem oba mu system y'omuntu mu mind y'omuntu mu ntegeera y'omuntu kubanga omuntu at least kisobozese okubayambako kubanga omuntu osobola okukozesa 10 GB ku nsi kuno omwezi bwe gwajja watondebwawo ekyoyinza okuyita ebintu ebyenjawulo katonda yali alina okuliyetingirawo samokline kugamba nti yateekawo system oba empagi esobozesa okugalira ebitonde ebyaliwo edda n'ateekawo n'empagi okubanga tebisobola zuukuka oba okufuluma okitegeera ekintu ekyo nti saawa ya leero waliwo ebintu nga nabadde ngezaako okutunuulira America juzi mwena mujjukira bulungi America NASA yayisiza ekiwandiiko negamba nti ekiyinja kigenda kukuba ensi kamagambe kino nti ebyombo nga 8 ebiri wabweru wa firmament naye nga tebisobola kuwaguza wabula ekitundu ekiri mu Thailand ebigundi biri sokopeba akatabako ebiyinja biri byotero tulaga ebiyinja biri ebiri mu Thailand bisindika frequency njagala obajjukiza nti frequency za mirundi 3 bino ebintu byayingidde dda simanyi oba mubiraba bino ninako bo bye bayita ebiyinja bigundi manya bye bayita ebyombo biyinja obwo obuntu obusatu buli waggulu obwo bwayise buno obusatu bwe buli mu Thailand byasindise dda waggulu mu kusindika waggulu nateekawo wansi mu pyramid ekisinga okwewuunyisa ebintu bino kwe bitudde ne pyramid kwe zitudde ettaka lifaanagana ettaka lya kopa kyovala bisobola okusindika signals zitambulira mu zino speed ne kilometers tebiri wala bino ebintu nabikola dda bino NASA byetamanyi naye era nekino nyongera n'okubajjukiza nti TikTok yange era mu abali ku live TikTok baatuwoninze emirundi miyitirivu era video esinga obungi bw'ogendayo osobola oziraba nti esinga bazenga bazimutinga era essaawa yonna bayinza ogijjayo kubanga bino NASA tebyagala oba gavumenti ya America kasitula tulaga bino ebyama
tebabyagala biraga bo bye bayita ebiyinja ebisemberedde ensi byombo bino so olunaku ennaku nga 2-3 tubadde tetukola naye nze nabadde nsobola okutunuulira at least ekiri mu Bwengula ebyombo biri kumpi biringa okubeera oba nkinyonyola ntya nti ng'okubeera emubende ng'ensi eri kumpi wano naye waliwo era wabweru w'ensi waliwo amayengo waliwo levels eza thermocline ezitasobola jikkiriza kuyingira nti ekyombo kyonna tekisobola kuwaguza era bino bye babalimba musimanyi bu satellite buli mu kati ng'ekyava saawa zono satellite singa ebadde out of space yandibadde eraga yandibadde ebitunulako webiri si wala bino byonna bebaze nga baba baraga nti simanyi biri satellite ziri mu Bwengula satellite zirina level kweziri ate ziri mu direction gyotasobola kutunuza mu maaso ziri level ya Antarctica oba kitegeeza nti babiraba ekituufu bakimanyi naye ne batuwa information mulala bakozesa signal eziri mu gundi naye signal zino ze zimu ku zetuze nga twogera zino eziri mu Antarctica bakozesa frequency eza kankorage wano mu Antarctica bo gye basinza ne balingiza ebiri eri gye tutalaba ewali ebyombo ebisinga okuba ebingi kankorageko wano osobola at least bannange abali ku live ndowooza mwami engineer Kyeyune Ken ogambye ate otugambye otya Matayo soma comment tuzisoma era tuziraba munnange era webale nnyo webalire ddala okugoberera naye comment nabagamba abamu era abangi bava ku mulamwa kati bava ku mulamwa comment nenze esonyiwa naye koina ina ekibuuzo kyo osolo kiyisaawo awo buuza ekibuuzo ekiri mu line ku mulamwa oba ku mulamwa gwe tuba tuliko okugeza ono Prince yatugambye Matayo are we still gonna get floods in Ghana as Noah claimed oli omusajja afe oweri gwe bakwata n'atugamba mu 25 kati zinatuuka mbu simanya gundi amataba gagenda kuyingirawo project ya America okay project ya America kambagambe kino yes sir obonero obumu tugenda kutandika kati kanziremu omanyi mbadde nkyayagala at least musobole otegeera ebintu ebiri behind gye muli tubadde wali eringa Abamerika basinzira mu Antarctica ne balingiza naye kambanyonyole kino nti ensi ku bintu bye bali mu kukola egenda kutandika kufulumya amayengo oba ebitundu ebimu bigenda kutandika kufuukuuka nga bikola sako ya engeri 6 ebirala ebitundu ebimu omuli Mexico, Japan, Australia, Norway, Canada, America, China, gundi mu bitundu byabwe ebimu Morocco, mu Indonesia amarobozi ag'ebitundu ne mu India mu bitundu bya Kashmir mu India amarobozi gajja kutandika kuwulikika nga si bomu tewali mizindaalo nga just gali mu bbanga mu Bwengula lwaki gagenda kukolebwa ekintu ekyo nti force gye bigenda oteekawo oba ensi mu kugezaako okufuna obulabu bwe okukozesa amaanyi gaayo ejja kuba ekozesa force kati mu force eyo mujja kuvaamu musisi mujja kuvaamu enjatika mujja kuvaamu zitonado era sawa ya lero gwe wenna ali Japan Motocho Miami omuli Bungereza okutandika n'omwezi ogwokubiri mugenda kufuna amataba agatakirizikika mu bitundu ebyomenye Japan egenda kukubibwa tsunami oba omuyaga nga gulina ejjengo nga terirabekangako mu myaka gye oba mu bintu bye mwali mulabi kati twolekera byewuunyo ebyewuunyo bitandika kati guno omwaka bino ebintu basindika frequency ndina sketch zange ngenda kuba nze banyonyola wali ku arena Russia ne China balina ebisowaani balina technology gye baliko operation bagituma Potkov
Operation Potkovu ye yanvirako n'okunsiba oba oliawo. Naye mu operation eno gye bakola bagezaako okugatta obwongo okusobola nga bw'ogamba nti okwate kampuni ya Samsung ogigate neya iPhone neya Nokia bakolemu smartphone nga eri ku mulembe oguliko mawanga magatte tibagifulumye ng'eri esimu egi kitegeeza ebegenda kukozesebwa material w'amaanyi ebegenda kukozesebwa tekinologi omupya nga w'amaanyi. Kati America gundi China ne Russia mu operation eno bakozesa tekinologi ng'alina gundi mpitirivu. Kati mu kumukozesa agezaako okuyambako okusindika frequency waggulu empitirivu ezitasaanidde zezimu ku zigenze nga zitematema ozone layer ezisengejja omusana. Wabula mu kutematema ozone layers omusana gugenda kutuuka ozone layer egendemu ebituli. Mu bituli ebyo obumu bugenda kuyitamu nga butono nga bw'olaba ebbaati bwe ligendamu akatuli akakalaiti akayitamu ak'omusumaali bwe bugenda okuyitamu ak'omusumaali. Kati frequency zino ze baweereza oba sigino ezigenda mu bwengula zikosa kyoyinza okuyita layer ozone layers. Omusana gujja kubanga gusobola okusindika nga tewali kigusengejja nga gujja mu full dose full time gujja kuba gwokya n'okusinga omuliro gwokya steel oba gwokya ebyuma. Era saundi zino bino byonna ebikolebwa bigenda kuyambako okuzukusa ebintu ebimu ebitalina kuzukusibwa. America mu mwezi ogwa January nga 19 eriredde okukwata nuclear okuzitwala mu mayanja amanene okugezesa. Waliwo nuclear ze bagenda okugezesa naye mu kuzigezesa kasooke mba nnyonnyole eno message oba oliawo mu biwe Abamerika nti mu mazzi ennyanja ezisinga obunene bw'okkirira wansi fuuti emitwalo 2.5 waliwo ky'oyinza okuyita thermocline mu kye muyita pressure. Thermocline ey'omu mazzi yemu ku bintu ebintu binedda Katonda obuvunaanyizibwa yali yabukwasa ba Yesu ba Muhammadi ba malayika ba Gabrieli baani n'amala n'abibajjako bonna n'abikuliyetinga n'abiteekawo n'abituuza mu bitonde ebyaddala n'abituuza mu ttaka mu mazzi mu space n'awalala. Thermocline eziyiza ebitonde ebyobulabe ebiri mu level y'amazzi nti ebiri mu furo nti bwe mubeera mu furo yakubiri waggulu ebiri mu go down obutambuka kugenda waggulu nti music eba ezibiziyiza. Entobo y'ennyanja gy'ogamba entobo y'ennyanja wansi waayo waliyo ebiriyo ebirala. Kati bano abazungu kye boogera nti entobo y'ennyanja entobo y'ennyanja eno eriko level. Ennyanja eringa erimu kaalina kuba erimu amayengo erimu ensozi erimu buli kimu. Kati waliwo ebitonde ebiri wansi nga tebisobola kwambuka waggulu naye tebisobola nti tebisobola kuwuga wabula waliwo olububi waliwo shield nga bw'olaba nti firmament ebigaana okuyingira nti buli wekijja kifiirawo. Kati nuclear zino ze bagenda oteeka wansi mu mazzi okugezesa zigenda kutandika kuyambako okutaataaganya thermocline eyo ey'omunnyanja esobole okuwaguza okufulumya ebitonde ebimu ebitali bya bulijjo. Bino ebigambo byembanyonyola biyinza okuba nga bibasusseko okutegeera oba nga bibika bya kiralu tetubuulirangako era gye twolekera kasita tugenda mu maaso webiri. Naye nze okusaba kwange sandikiriza nti America ekole ekintu ekyo era okusaba okwokubiri nandisabye Russia esobole okuyimiriza ebisowaani ebyo ebisowaani balina ebisowaani abasinga obungi ebisowaani mmanyi bya UBC ekiri ku UBC kati bye balina ekimu kirimu ng'ebyo 3 naye balina ebisowaani ebiri mu bisaawe nga 8 nga byonna bisindika sigino waggulu mu bwengula. Bagezaako okukozesa tekinologi wa nanobots naye asindika frequency enkyamu mu bwengula. Ate baziweerezaawa nagamba abazungu
bwe bakeera ne bakola ekintu kyonna ekitta ku bo baba bagezi naye wano mu Africa oba mutemu terrorist oba terrorist tewakoze obutwa bwassa abantu naye eri batera bayita ba eulogists bakakensa abakenkufu bali abamalayo so embeera eyo baagala mukozesa nanobots baagala nga basobola okukola eryato nga lisobola okuyita mu America ne libula nga ne America terina traka yo nesobola oditracking naye nga mweriri ng'ate lyo liba trackinga nga lyo libalaba so sigina ezo ze bakozesa muganda waabwe abalasa abantu abaaliwo balina tekinologi ng'asinga owaffe emirundi ng'akawumbi naye nabo sigino ze zaaviirako ebitundu ebyasinga obungi okuvaawo ebitundu bye tulimu wano Uganda sawa ya leero wano wooli awali ettaka wasookawo mazzi ne gavaawo ne kuddako eddungu ne livaawo ne kuddako ekibuga oba ekibira kye tulimu era saidi zonna zo ne zeemasaka butambala eryo lyonna lyali ddungu era lwakuba nti n'ensozi nga bwe ziri lyali ddungu mu myaka almost emitwalo ng'ena kubanga buli myaka emitwalo 2 Kayotikeera erina buli myaka emitwalo 2 Kayotikeera ejja banange kati bino bye batusomesa mu geography simanyanga floating volcanicity bibyo bityo omuzungu mbe yayiya gravity mbe yakwatanga omupiira n'agukuba ne gugenda ku maanyi gakozeseza ne kati yali mu bitabo abasiru aba bajja wano ne bajja ne batandika okutubbira ebyobugagga olw'okuba nti basanga abajjajjaffe baali tebalina kibi kye bamanyi kyekiri kye nabagamba nti bw'osanga omulalu ng'ayogera oba nga tayogera bali butabika mugende mulambulengako ku balalu deni mwe muba gwe kati omuntu agudde eddalu nga tategeererako ddala nga zoro okuba eddalu lirimu ebika waliwo eddalu eryotema kukola ne waliwo eddalu ng'omuntu tategeerera ddala period eryo nalyo liba ddalu ku levo yaalyo nga meddula ya freezinga kati omuntu oyo atategeera kiringa okugenda eri ewammwe ne tuleeta profesa wano n'okwata omwana ow'omukyalo eri ataasoma oba omukadde n'otandika okwogera naye mu luzungu nga tamanyi na ABCD nga tasobola nawandiika linnya lye mu luzungu mu kukola ekintu ekyo obanga ayonoona obudde oba okwogera n'ekisolo nti ne bajjajjaffe bwe baali bwe bajja wano abazungu bali bwe babagobanga ne batandika okutta abantu ne baddamu ne batulibutinga ne tubanga bisekoko abatategeererako ddala mbu kabaka wa Buganda yatta abajulizi mbu baafiirira ddiini eddiini wanani yali agimanyi olaba n'essaawa ya leero bakyagibuulirira olowooza empapula ezo Katonda yaziwandiikira ffe ye n'akakodya akalama Matayo ke naagala okubuuza setaani talina wano oba kkanisa oba ki naye ate setaani amanyikiddwa nnyo n'okusinga Katonda omulokole yenna ne bwajja ate abalokole bayizawo gavumenti njagala muntererezeemu ekintu ebifo bino bibuulira abantu bano emirundi 2 oba nze kyenjagala gavumenti etutereezeemu kyekino obeera ku bizinensi yo kubanga nze nina omukyala gwe narabye yabadde ali ku bizinensi ye ali ku mirimu gye ali ne bakasitoma be omulokole n'aleeta ekizindaalo n'akitunuza mu mulyango gw'oli n'atandika okuleekaanira awo so abalokole mubawe eddembe naye mubabuulire limitation we bakoma kubanga nabo bazza emisango tosobola veeri n'ogenda mu bizinensi y'omuntu n'otunuzaamu teri muntu wano akuumibwa Katonda oba abeerawo nga takuumibwa Katonda obanga Katonda tamanyi Katonda waatali kwe kufa ekyo ffenna tukimanyi era ne bw'oba oli mukomera ne bw'oba oli mu bizibu Katonda abaawo era yabikugjamu so muleke kutumanyiira mwefuule nti mwabamanyi nnyo muleke kutusanga mu bizinensi zaffe n'oleeta ekizenda n'okiteekawo nti olw'okuba gavumenti yawa abalokole eddembe muleke kulinnyira eddembe ly'abalala
ebizindaalo mubitwale mu makyaki eri mubitwale eri mu bibira mubeere eyo ffe we tuli bwe bakoze bizinesi yange ng'etambula katonda aba waali teri muntu katonda gwawa ssente okukola bizinesi nga tali naye ne bwegaana abaawo buli ekisooka mu bulamu bwaffe kisooka namba emu katonda ali naffe teri muntu atalina nosanga omulokole ng'ava eri nga yeekarakasa ng'alinga mubabalaru olomostiri yesu akwagala olina okwatula kyogamba nze tamanyi oyajja n'abuuza kato yesu omumanyi nze mumanyi ku myaka nati tubeera ku ng'otambula ako kamanyiiro just bwe yesu omumanyi kamanyiiro yesu akuyita era nabo bakimanyi nti bwe babyogera just bularu balimu eddalu ly'ekizungu kamanyiiro omuntu obeerawo otya ng'omulokole osooka weebuuza bayibuli ebagamba nti teri kitonde kiri ku nsi nga katonda takimanyi kati nze mbeerawo ntya ne surviving emyaka 25 oba 3 nga katonda tamanyi oba nange simumanyi nga simumanyi abantu katonda batamanyi oba batayagala ku nsi abatwala oba n'abatransfaringa tabatwala nti oba batte mugulu just a transfaringa nodda Kenya nakusimula memory nodda China so muleke kujja kwononera abantu bizinesi oli ali mu meeting olese ekizindalo kitaddeawo abamu bajja bakubira bwereere ate polisi zigaana obbayaabo kubanga muze emisango muyingirira life y'abantu abalala ogwo omusango gusinga n'omuntu okunywera sigara mu maaso ndi ku bizinesi yange ondeetera ekizindalo okireetangani sasulawo kitegeere so twewe okwewa ebitiibwa tuleke kukozesa eddiini z'ekizungu okukyankalanya sisitimu zaffe tuyenze nnyo sebo tugenda ku nsonga yaffe endala ey'ennyonyi mwami Matayo mbadde nsaba ogyogereko naye nga tetunagigendako mbadde nsaba tusooke tuyiseewo kopa waffe ono abagenda okujja ku arena munnange wali ku sports arena by the way ng'ennaku z'omwezi 31 tugenda kubeera ne kopa yenayina mu bika byonna nga woolaba ababuukinga edda ennamba zammwe zarizavingibwa dda ono ajja kubeerayo mu bungi ebika byonna zino empeta zigenda kubeerayo zino nno ye stock emu ku eno gye yazze nayo okuva e Misiri ndowooza ogiraba eno yo tebadde ewanene nebadde tennakola ki tennaba kopa ekisooka mu byonna kopa waali waliwo wano akantu kano weebuli mu bungi kwegamba kati akantu ako omuntu bwakalaba ng'agamba byabaganda ebyo byabasamize byabalogo omulokole n'alyoka avumirira kansooke ngambe kino lwaki tuli amatooke ffena tukimanyi nti bw'otalya tobaawo lwaki katonda tatufiidinga mu mmere ne tubanga roboti ng'emmotoka nti n'obeerawo nga toli enjala tekuluma mu Ethiopia munnange kambajjukizeeko kano mu Ethiopia mwe muli ekyewuunyo eky'omuwala alina amaze kati guno gwa 16 nga talya mmere talya tanywa katonda yamupozingirawo ezo experiment katonda yaziteekawo nga in case omanyi ebintu bino temubitegeera waliwo abantu abatondebwa nga in case nga katonda asobola olibutingiroko nti material nti nsobola ozimba ennyumba nembako buloka gyendekawo oba kashedi nti in case wenaafunira ssente njakazimba amalirize okitegeera kati ne mu bantu bwe kiri eri abantu katonda beyatondawo nga beyatonda n'ateekawo nga experiment nti in case asobola otandikira ku oyo okusitula seeruzi ya buli kitonde kyonna naye abantu olw'okuba nti temutegeera buli kimu mwefuula ensitaani oyo alimu ebyobuwangwa alimu ebyekika byetaaga tereezebwa emmere gye muli eva mutaka kopa ava mutaka emmotoka ze musaba katonda zikolebwa bazungu lwaki katonda tazituwa buwi n'ozuuka ku makya n'ogisanga bameka wano kankuwa ekyokulabirako bameka wano gavumenti be yali egabidde emmotoka nga tebazisabye oba nga tekumanyi n'egikubako bukubi ng'ekwebazaaki kati kasita bakitegeera abalokole ndowooza mukitegedde just katonda mulina omusaba ebintu bino wammanga ngenda be banyonyola olomostere ku arena
amina kati ng'ennaku z'omwezi 31 ojja twegattako naye nga ne zino ennaku endala okola appointment ne Mwami Matayo nabagamba gibeera emitwalo 10 gyokka nojja n'omulaba n'omunyonyola by'oyagala akunuuliriremu naye ku lunaku olwo nga 31 ng'ennaku z'omwezi 31 tugenda beera ku Sports Arena okuyingira giribeera emitwalo 5 ku mitwalo egyo 5 banamukisa oba abo abaasooka oba naawe kennyini ojja funa omukisa okumulabako mu kyamo oba mu kasenge ke banaaba bakutegekedde awo wennyini ku Sports Arena. Tulitandika essaawa 7 era tosaanidde kubulayo, beerayo oba tobulayo. Mwami Matayo, tubadde tugenda ku nsonga zaffe ez'ennyonyi awo ndowooza n'abayiraani. Mu kusookera ddala Yes sir. nga bwe mbanyonyodde ensi mbagambe nti buli dakiika at least ensi eri mu kukyuka naye nze kye nandisabye nze ŋŋaazi kibeere ekintu kyonna ekinaapeninganga omanyi mmwe bayibuli gye mukkirizaamu ebagamba nti tosaliranga muntu musango naye omuntu asobola okukola ebintu nga 5 dakiika emu oyo bulijjo mubi oyo bulijjo twamugamba oyo talina kyatuyambye mu kusookera ddala Yes sir. enyonyi zize nga nzinyonyola nabadde ntunuulira enyonyi ezimu ezagudde ne bajeno bangi abafudde n'abasaabaze olomositire abantu nga 6 n'okusoba mwabadde CDF ow'eggwanga lya Libya bafudde leero si lwakuna lwadde oba lwakubiri oba lwakubiri lwakusatu enyonyi ya crashinze yagudde naye nyongera okubajjukiza nti mwabalinnya enyonyi ekirungi nti enyonyi ya za Uganda Airline mwazirabye bali muzikanika kye baakoze oba oliawo kiyambamu okuzikanika nti Katonda yabayambye ne bayitira okwo ne basooka bazikebera kwa sente balyandye naye enyonyi zonna si ya Uganda si ya Kenya si yawa almost nze kuteeka Kenya lye yakola kunyonyera ku nyonyi nabadde ntunuulira president wa Kenya engeri gye bagenda omulumbamu eriyo abamupangira okumutta naye katusabe kubanga agenda baali ku beach ng'alyamu ku bulamu naye buyinza omalira nga bumulidde sigenda binyonyola nnyo wabula ebisigalidde byonna byakulindirira wabula ennyonyi banaye amawulire tebagateekayo naye ennyonyi zigwa kubanga tubadde mu sizoni za Christmas tebaagala kufiirwa katale wabula ekirala ekyokubiri nti ekisinza okuleeta obuzibu kutambula katugeze bwebeera supermarket mutunulire ma supermarket g'abazungu bannayuganda omuzungu bw'aba agenda kukebera ekintu nga kyagula asooka kisomako neyetegereza expiry date oba made for Africa onule fe ogwaffe njagala ekyo njagala kiri kyekyaffe fe tuba tumanyi waliwo bano batwala ne ku shopping ne balonda buli kamu banange ennyonyi zikyeyongera kugwa era nze kyenyinza obagamba tugezeeko at least okwemanya n'okwekiririzaamu okusaba Katonda abasajja bano basobole okukyusa direction ez'ennyonyi eriyo ebintu ebirina okukolebwa ng'ennyonyi bweba ebadde eyita mu direction bweti ekyuse ekkubo ekkubo bwe libeeramu ebinnya wano nga tuvuga amamotoka tubaako panya ze tukwata okutuuka emirembe n'emmotoka ogituusa bulungi abali ebweru kino mu kinyonyole bannayuganda kwanze bwe mbanyonyola bajja kumpita mulalu mubalage enguudo abazungu ze balina eza emergency balina enguudo buli wamu era ne baddamu ne babeera n'enguudo eza train ne babeera eza waggulu n'eza wansi mutaka poze engombo omukulu yagamba wano warungi n'okusinga California kasitana mwe mulina obuguudo naye ennyonyi ezisinga obungi kusaasira busaasizi ekirungi nti at least Katonda yanyambye
namwe n'abayambiramu nti eno Christmas accident ezibadde empitirivu era tusaba ne mugwo gwa January nga mukomawo zibeere nungi abaddugavu mwenna kobeerani oba tuyagaliza abaddugavu mbesimanyi Christmas emmere ya Christmas ebayambwa nze nkwagaliza mirembe mu Africa naye mwetegerere mubeere mmanya tunulira skini yo omanye nti Katonda oba ala oba ane yakutonda ng'oli mweyo area mweyo skini yali alina ensonga gy'ataakugamba so ensonga eyo nze nsobola ogikubbirako ne ngamba nti oli muddugavu omuntu yenna ne bw'ava eri n'akukyawaganya n'ow'ekika ky'omanya nti omuntu oyo aba mubi namba emu abaddugavu tetusaanire nga bwe tuli abaddugavu bwe tulina okubeera nga tekuliko Uganda, Tanzania, Kenya, Rwanda niyo obeeraawo n'owulira nga omusiru agamba mbu simanyi Uganda abavandimu bwe mutaatuwe tribesm ne mutuwa passport nti M23 nti yinza okujja wano baaba eno Uganda gwe nkigambye akitegedde eno Uganda baaba tetulinamu mu Uganda abavandimu abaaliwo Uganda ng'etandika Mama Tayo walwayibuuzo wano biringa bibiri ku TikTok okuneno bibizenga byeddamu ona babadde babuuza mbu pasita nga tannafa n'ekirala mbu wagamba nti waliwo ekirwadde ekigenda okujja mbu bakisuubire ddi ekiro ekifaanagana nga COVID ekirwadde ekigenda okujja kigenda kutandika mu guno omwaka nga gwakatandikawo mu gwakusatu omwaka ogujja naye ekisooka mu byonna nze ndina okuba bino byonna bye mba mbanyonyola mba mbabbirako kubanga mba nobabuulira solution biki naye temwetaaga kumanya kisukaawo mbawa limitation ku ekyo kye mulina kumanya kuba neno weekend of course bagenda kulangirira okubikako okufa kwa minisita omu wano Uganda eno weekend naye kati abababuuza ku kya pasita watyanga nakikola oba nga kikyaliwo ekirala ekyokubiri bwafa ogenda sikira byabugaga bye oba pasita yabba ettaka lyo ogenda ditwala bamwagaliza kufa bannayuganda kyova olaba nti bakyalimu obusiru obwo bangi beemanyi naye nga abamu mbaleka nga sobola bayamba lwa butategeera bwabwe nga n'ekimusibye nga timeline yerina okumuzuukusa oba okitegeera ng'ekiseera kijja kutuuka kyokka ye azibuke bwe kiri so ebimu ebintu mulina okumanyako kitono mwe muli bantu toyanze nyo tweyanzeege ndowooza tubasiibulire wano Maimataya nze awo kambasiibule naye nga nkakasa nti Africa mugitegeera bulungi fe Abafirika tetutangako muntu abazungu be baatuyiikiriza era we tuli njagala mbajjukize nti eno Africa tulina okusooka okwegobamu obukyayi ekitiibwa kya Africa ekisooka mu byonna respect kwagaliza kwetowaza nakwekulaakulanya byebyafirika ffene bwe tubeerawo emyaka 5 nga tetugenze mu kyaki Katonda waali naffe atumanyi era nsekerera abantu bonna abalowooza nti emikisa giva mu kyaki namwe muswadde nnyo teri muntu yali afunidde kyamagero mu kyaki bibasanga waka anti lwaki tugendayo kusinza nakwebaza bw'osabira waka tebijja bijja muswadde nnyo gwe wenna akkiririza mu kyaki nti emikisa we giva sobola ogenda ekagadi nenkola bizinesi neekwatayo sobola ogenda ekagadi omulala agenda kagadi ne bigaana sobola ogenda Kampala ne bikwatayo omulala agenda Kampala ne bigaana so Africa buli wamu waliwo omukisa
buli awali ekitonde kyonna nga kibala oba ekimera kyonna manya nti nawe osobola ofunirawo omukisa wabula mujje kwalena tusobole okumanya emikisa egyo tugikozesa tutya n'okumanya okwewa ekitiibwa waliwo omuwala gwe narabye nandi muyise na musiru ndowooza kanjogeremu bwe ntyo waliwo musirusiru gwe narabye musonyiwa okwogera bwe ntyo yagambye nti okuzaala nga tolina ssente at least ng'ofa ng'oli mugumba. Era nze abakyala njagala bagamba okuzaala omwana nga tolina ssente afudde nga mugumba akusinga emirundi 10. Okuzaala nga tolina ssente mbu oba at least ofa ng'oli mugumba naye ng'olina ssente naye nandiyagadde at least musooke munoonyerezeeko ku bifaananyi bye ng'akyali mwana muto asooka atunulire ekika kye bameka abaazaalibwa baazaalira maama we yali alina ssente mmeka maama we ye maama omuzaala yali alina ssente mmeka omuwala oyo yali akakuza ne birthday by the way yazaalibwa 91 naye tava ku myaka 24 naye ng'abantu bannayuganda basiru munnange abasajja abakulu ne bagibeerako nabo ne bamutunuulira mbu wa myaka 24 omwana ow'emyaka 24 saawa yaleero e Uganda ali mu siniya 4 kati oyo omukyalo omukulu oyo omukadde wa bizigo nyambarambi bebamu abo abeetaaga n'okuweera mu Uganda abantu kyovora nali ngamba nti mu mulembe gwa Kaddaaga gwali mulembe mulungi nnyo ng'omuntu asomesa omwana we omwana n'omutwala n'asoma nga yegomba okutuula mu kifo Kaddaaga kyalimu kusanga n'omukazi omukulu nga yeetaaga ekitiibwa nga naye balina engeri gye babusika mu buyangu wangenda bwe babuyita mu Luganda obuteeteeyo nange ekyo kintu kinsobera oyambadde kimpi nati nontuuka oyagala okiseke kiwanvu leeta eddembe naye eddembe liringa ddiini awamu teryetaaga litutyoboora fe abaddugavu tikyova olaba nti kati olaba ennyambala gye bambala buli omu naye naagenda mu kyaki neyegatta nekubaza okusaba Katonda mbu naye yasabye kyova olaba abamu bw'osaba n'abangi tofuna mikisa neweesiba ku kyaki genda ewewaka osabireewo n'abaana bo mwena mufukamire wansi musabe Katonda ajja kubawa ojja genda osabe n'omuntu ow'ekisiraani ng'aba bambala obubi olumala okwambala obubi ate engoyi z'oleese zikema pasita zikema faaza ali olwedde oba omaze okwonoona of course ne bw'osaba tebijja kukola pakati bw'ojja ng'oyambadde n'empali y'omunda ng'erabika mbusemanya abakazi ne muddeeri abakazi tulina eddembe abakazi ne ku mulembe gwa Yesu baaliwo beekolangako tebeekolangako kulaga bwereere bwabwe kitegeera beebikanga nnyo bayiro ndowooza badde ngenda nze kubawandiikira bayibuli eya Afrika ndowooza kyenalabye nze ngenda wandiika ebitabo ebiraga empisa za Afrika naye obuzibu bwe naabiwandiika mu lulimi lwange luno munaabisoma mmwe tujja simanyi nakumanya nsaba tubasibulire bwe naabiwandiika wano sikiwa nti munaabisoma luno lulimi munaasobola luno Luhibulu mbadde manyi lumowe Luhibulu bamowe be baalukozesanga kitegeera anyway kambeerekereze naye mbagalize enaku ennungi musobole okunyumirwa naye mbagamba ekyakasente bannaye mukekereze sente mukekereze sente school fees zigenda tandika era abasinga obungi tukwatagane enkya temusubwe ekyasatu mulumu ka oiro ke nali mpadde ababaasi at least nali nsobodde olwanako kye nalwana akamu bakakozesa akalala ngenda kabagabira kwalena musobole okukola emirimu gyammwe gibatambulire bulungi Katonda bateeremu obwangu Afrika ebanyumire baagaliza Afrika baagaliza n'okutuukiriza ebirooto byammwe nga byapeniize bulungi mweraba Afrika mubeere nga muli bulungi.